artists, more understanding, open your minds. Musicians, I'm tired of you. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Ekibayamba si bwe buhanda utu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongowaza my friend. The morning I'm meeting Butcherman, the afternoon I'm meeting Ragadi. Wafiiriddwa wazisejjo eno lino omulala emulago enkeera omulimo guggwawo eno oli mu mabanja otoba osasula ogenda okuwulira nti omuyaga guliddewo emmeeri yeebaddeko emaaliyo eno ensi ejjudde agazibu ate ziraba muzaale ku buli muntu nkoba za mbogo ggwe weerwaneko bagamba siiko obulamu oluyimba lwa Mulangira Ssuuna waswazizza abalangira era njagala okutegeeza abaliraanye OS omwana oyo mumukwateko mu kifuba mumukakkanye mumugumye kumpi abamuliraanye we mulaba obutwa bw'emmese nga bumuliraanye mubugjeewo kubanga ayinza okwetuga ku kyamuguddeko ewa Genosale naye ate simusaasira nga bwe sisaasira mulala yenna omuyimbe yeesiriwaza eyalema okumanya amaanyi ge oyo eyalema okukwata ennyimba ez'omugaso ze yayimbanga ne yeesiriwaza ng'addukira eggulu. Eggulu si ye music, eggulu si ye copyright. Now tugenda beera nga tutunuulira ebintu bingi mukwano gwange olunaku olwaleero. Ebintu bisatu oba bina bitugenda otunuulira olunaku olwaleero. Mu byo mulimu ekya Genosale ogoba abayimbi eggulu ekintu kyempagira 100 ku 100. Tugenda kutunuulira ku buyiiya bw'abayimbi abatakyali bayiiya abakkiriza okufuuka babbeega nenga ebigambo bino Bobi Wine yabibagamba abamu bagadde bitiibwa bagadde ssente ne bava ku careers zaabwe. Tugenda beera nga nakyo tukitunuulira. Ensonga ey'okusatu tugenda tunuulira ku bulamu bwa Jose Chameleone mukama amusaasire asuuke awone. Tugenda kukozesa example ya Chameleone ku bayimbi mwenna era buli muyimbi nja kusaba obeere ku video y'olunaku olwaleero. Ensonga endala tugenda kwogera ku Alien Skin. Oba oli awo sisuubira nti ali waffe okwogerebwako olw'obufunda bwa music n'obutono bwa music bw'alina nga ne bw'omuteeka mu kacupa akasembayo okuba katono tasobola kutuuka yadde mu makkati. Ne tugenda mwogerako. Yavuddeyo n'akola live n'agamba nti abamugambye nti ku NUP yagendayo kiro bamubuulire DNUP lwenaatuula agendewo emisana agamanyi ameemanye ebboggo n'okuboggola n'okulaga eryanyi. Bangi babalusa ebifuba, bangi bafudde naye nga busiru na butumbaavu obutamanya n'obutabuulirirwa. Leero ngenda kwa Alien Skin ku bigambo byendowooza nti mmwe abamwetoolodde abamuwaana ajja bafaako nga temwina kye mumugamba olw'okumutya. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko nti musibyeyo mutya, mwasuze mutya, buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Njagala kusaba wa video yaffe like mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososola omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obiraba. Before okubeera nga tugenda mu kintu kyonna nkimanyi bulungi nti tuli mu ggandaalo, tuli mu nnaku enkulu. Ennaku enkulu zino ze tulimu tuyina kye tulina okuyiga nga tumalako omwaka. Bino ebigambo bikulu nnyo. Muganda wange toli wa kitalo, tolina kyoli era Mukama tewali kiwamuwa yadde enguzi. Bali abaafa gw'osigalewo
nti balina kye bamusobya. Ebigambo bino bikulu tubyefumiitirizeeko nga tugenda okumalako omwaka. Okyali mulamu, toyinawo kakodyo. Njagala tuwulirize ebigambo bino. Gwani amalako omwaka bamuyita Swafa. Bwokebera ku social media endabika yalabika bulungi. Mwana muwala muto myaka 25 abadde asoma busawo yaziikiddwa Masaka Kinoni. Baba akamuteekayo enkuba neetabukawo nga bakyayogera bamuziise mu kaseera ka nkuba. Muwala muto myaka 20 mu ekyo ne feesi eyo n'okula n'omubiri ogwo ali mu kabuli 20 mu ekyo goyina emeka. Omwaka gugenda n'abantu abalenjagala oyogere ng'ekigambo alhamdulillah, ogambe alhamdulillah, amatendo gogo Allah, okwebazibwa kukwo ng'okijja ku ntobo ya mutima, si kukyogera mu bwogezi nga weebaza Allah ng'okakasiza ddala nti Allah nkwebaza. Ebifo bisatu sibiriimu, ogambe alhamdulillah. Allah siri mu ddwaliro, alhamdulillah siri mu kkomera, alhamdulillah siri ku bijja by'abajjajjaffe, siri mu limba. Ebifo bisatu Allah n'abikutaasa omwaka mulamba. Abantu bafiira mu ddakiika, mukyabalaba bakyagenda. Ab'omu kiteezi 224 bonna Allah baageredde, kasasiro n'abagwira, amafuta agokyezza abantu ematugga nga toliimu, abafuta ne gookya abantu, n'olaba emibiri gy'abantu ng'eddiba lyonna livuddeko. Naye wali osobola okuba ng'oli kweri ekkubo, Allah n'akugerera ne Allah n'akutaasa, toliimu abo. Accident ezize zigwa muzirabyeko, abantu ne babatema mu butemi, mugende gye batemera amamotoka, abaana batema emmotoka nga zirimu n'omusaayi. UBS ennyumba ezigwira abantu naawe mwosula, neggweyo tegwanga. Abantu bafiiriddwa abaana baabwe, omaze omwaka mulamba n'abaana bo bonna balamu. Ettaka ne ligwira abantu, olusozi olwagwiridde abantu amabega kaawo, abantu ne bafiira wansi eyo. Kalooya kavuka kato kakagula emmoloka yaako kaali kakagijjayo, kali Ntebe Road kagenda, Mungu n'agenda kimoloka ne kimugwira. Mwana muwala w'embalala abadde kwayiwayiwawo ng'amazaawo, Allah n'amugerera nnaku 3. Muwala w'embalala alabika bulungi, Allah n'anyiga kabuli. Ettaka lino limiza abantu, ettaka lino limiza abantu. Muganda wange, ku bigambo ebyo sisobola kwongerako kigambo kirala. Kikutegeeza nti Katonda mwebaze, gwakyali omulamu, mwebaze. Kangenderewo mu mboozi ze njagala okubeera nga ntunuulira olunaku olwaleero. Nabagambye nti bino tubiyigireko. Munzikirize tusooke tuzanye akatambi ka Alien Skin. Katutandike ne Alien Skin kubanga waliwo abagwagwa ababadde nga ye, naye we tuwogerera bali mu ttaka. Naye ng'effujjo, okwemanya eryanyi n'okulowooza nti be basinga ekibuli mu nsi, bino byabatuukako. Katusooke tufune Alien Skin. Lwaki wazze kiro? Nzijewo enkyambi jjewo be nawandiiseewo munaabaawo. Nzije enkya emisana munaabaawo. Bwe muŋŋambe muna meeting nzije njiwo ekigambo kyange. Sinza kukkiriza munafu kuvuganya ku ntebe y'abwa pulezidenti alina omwaka ate ne sibalaba ne ku baloti. Sibalaba kati tembaganye ne ku baloti. Nze sinza kukkiriza munafu kuvuganya ku ggwanga lino. Ku bantu bonna bali mu ggwanga mulino mwe muvuganyemu abakaabo bukaabi. Temutuswaza ate bwe gye mugamba muli bamaanyi. Museveni am coming for you. Mu birooto ne bakuba enduulu. Ebyo bye bigambo bya Alien Skin. Ebigambo ebyo yabyogedde ng'abiwereekereza bye baakola ku kitebe kya NUP bwe baagendayo ne bawandiika ku bisenge wakati mu kulaga amaanyi n'okulaga obuyinza. Naye ebyo byonna nga Alien ogenda mu maaso n'okubeera ng'obiraga. Buno obubaka bujja eri ggwe n'akabinja ku kootambula nako. Era njagala bugenda eri abasobola okutuukirya Alien Skin. Mumugambe Alien Skin, mu nsi abantu ababadde beefuula nti tebabuulirirwa, obulamu bwabwe tebumaze bulungi. Siriwo okugamba nti
nzize kubuliri oba ndi muganda wo naye nzize okubaako bye nkugamba weetunulemu ng'otudde wekka omanye wookoma omanye ensi bw'etambula. Oyinza okubeera excitement, oyinza okulowooza nti gw'oli wa kitalo, ne bino njagala obifune. Alien mugamba nti temugambwako, kituufu temugambwako, naye njagala mutegeere nti ensi eno oba mu Uganda wano wayinza obutabeerawo muntu abadde w'amaanyi oba agenda kubeera w'amaanyi kwenkana Chameleone. Jose Chameleone omuntu eyayimirirako n'agenda e Congo ng'agenze kwogerezeganya wakati w'amagye n'abayeekera olutalo luyimirire, oye Chameleone gwe njogerako. Chameleone akubye endongo ekenanusa omubisi oguvuddemu mmwe ate abatandise okunywa jjuule gwe batabuddemu amazzi. Ye Chameleone gwe njogerako. Bwe kibanga Chameleone leero bali mu kumusondera, bwe kibanga Chameleone leero tasobola kwejjanjabya, then watch the space. Ensonga endala, simanyi bannabyabufuzi bwe babayita ne babawa amaanyi assurance ki gye babawa. Ekyo nakyo nkyebuuza, assurance ki gye babawa? Kubanga bw'otunuulira Dini Lubowa bwe yali akolera Mpuuga, amaanyi yayogezanga mangi, ne leero tetumulaba. Bw'ojja n'otunuulira leero Alien Skin wakola alliance n'Empuuga saidi zeeno, naye by'ovuddemu byakulumba ate kitebe kya banno. Alien kyokola kikyamu, naye ebyo byonna nkimanyi obikola obitegeera. Kankuwa ku by'oyinza okuba nga totegeera naye ate ng'obimanyi. Alien ensi eno tetambulanga oluusi we tugibala oba we tugitunuulira. Bingi bye twetaaga mu nsi, naye ate tusalawo okukola ebyo ebitajja okutuuka ku ebyo bye twagala, okutuuka ku ebyo bye twetaaga. Alien oteekeddwa okubeera n'omuntu akuwabula, oteekeddwa okubeera n'omuntu akugambako nti ekyo kikyamu. Okulumba ekitebe kya NUP wakola kikyamu Alien Skin. Ekirala, okuvaayo ne weemanya eryanyi ne weeyita eryanyi, nakyo okola kikyamu Alien Skin. Olunaku lugenda keera ku makya, ogenda kujjukira ebigambo bye tugambye, bangi babyogedde. Abo abaana b'otambula nabo bo kasita muli akakoola nga biwedde, bagamba ye boss, naye ye boss gy'agenda okukomya Alien Skin tojja kukyagala. Obubaka bwongenda bwetikkira mu bigambo bya Jose Chameleone. Mu kifo ky'okulwanagana n'ekibiina ky'ebyobufuzi, ekibiina ky'ebyobufuzi nzikiriza, oba nyinza okugamba nti eringa nzikiriza, whereby bw'olumba omuntu gwe baagala oba okutte ku bulumi bwabwe. Ne mujjukire nti bano b'oyagala okutaataaganya be bawagizi be weetaaga, be bafaani be weetaaga. Naye oba oli awo tugenda kireetera mu kya Jose Chameleone tukitegeere. Now, kansooke nkuumuzeeko ebbali, ngenda kugatira mu ka Jose Chameleone. Njagala kwogera ku byabadde eggulu. Genosale yawemukidde abayimbi. Abayimbi baava ku kuyimba ne basalawo basabirize. Wakati ng'ensi erowooza nti abayimbi bali bulungi, wakati nga buli muntu alowooza nti abayimbi bali bulungi, abayimbi beeyagala,
abayimbi balina ssente mwatandika otulaga okuva mu covid-19 mu lockdown gye batuteekamu nti muli baavu muli banaku temulina kye muli mponga byoya oluvannyuma lw'okutandika okubeera nga mukulumulukuka mugende eggulu ewa Jerusalemu sale. It's a shame. Bobi Wine n'avaayo n'abagamba ebigambo bino ebigambo yabibagamba si mwoyo mubi twali mu kuziika omugenzi kati Katolo Bwama. Bino ebigambo yali tabibagamba mu bubi, yali abibagamba wakati mu mukwano, wakati mu kwagala n'okubazibula amaaso, okubajjukiza mmwe baani n'amaanyi gammwe. Muyinza okuba temumanyi maanyi gammwe, naye ngenda gabajjukiza. Bino bye byali ebigambo bya Bobi Wine ng'abibagamba, era abadongo bangi abasiru abaavaayo ne bamuwataakinga. Bobi Wine wavadda mu kuyimba ebyendongo byesonyiwe, oba salawo okomewo oyimbe oba osigale ku by'obukulembeze. Katusooke tuwulire ebigambo by'omusajja omugezi ono. Artist, more understanding, open your mind. Musicians, I am tired of you. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. The morning I'm meeting Butcherman. The afternoon I'm meeting Ragadi. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Wasting my time. I have told you I have finished with you. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. I told you I have finished with you. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kubanga mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi. Bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist, mu understanding, open your mind. Njagala okubabuulira muli b'amaanyi nnyo, ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu. Ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni, yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Museveni mwekiririzeemu, temukkiriza kukozesebwa, kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi, bakakanya ggwe my friend. Okuva Bobi Wine bwe yavaayo n'alaga obwetaavu obw'okwesimba ku ntebe ennene ey'eggwanga, afuuse ekintu abantu kye bayimirirako bagaininga omuwendo eri abali mu buyinza, nti omuntu agenda eggulu ewa Jenosale ebimu ku byayagala okuyimirirako tusobola okukuba Kyagulanyi era tusobola omumusuula. Abagenda ewa General Museveni tusobola okukuba Kyagulanyi, tusobola omunafuya. Muno bwe kiba kitimba kikwatiddemu bannabyabufuzi abanene, si kyokka kikwatiddemu ba TikTok abalowooza nti banene babadde nga basiiba ggulu, kikwatiddemu abayimbi ate ebyennyanja ebinene. Bobi Wine balemereddwa omumusuula, naye bwe tujjira ddala wano yabagamba mujja kulooza nti mukozesebwa okunsuula, naye mmwe mwesuula. Ebigambo bya Bobi Wine bino abakulembeze b'abayimbi bataddewo obukiiko obumulwana nga bagamba buyamba bayimbi, naye olunaku olwajjo Jenosale yabimazeeko abayimbi. Wano we batuuse abaali beeyita abagezi, wano we batuuse abaali bagamba nti basomesa baggwanga, wakati mu kuswala. Era njagala okwebuuza, Ragadi kiki kyokyanoonya mu nsi? Omulangira Ssuuna kiki ekyatuuka ku nnyimba zo ekitiibwa gw'omuwandiisi? Era bwe baba bagambye nti byoyimba rubbish, toyina byoyimba,
nenga gwomu ku bantu betumanyi abayimba abayina eddoboozi era abawandiisi. Olowooza music industry omusajja teyagikubye wansi. Tuwulirize ebigambo bino gye tuba tuva tuwolekere ogaziya emboozi eno. Tetugenda gaziwa nnyo ne tugenda kubeera nga tuwumbirira tusembyeyo bino ebikulu. Njagadde nkujja eno then tusembyeyo ebikulu. Let's invite Suna with a song of 2 minutes about Operation Wealth Creation. Just play the song. Thank you so much. Jeno, I salute you. Kwagala nnyo Jeno. Oluyimba lunene okuyimba Operation Wealth Creation. Ziri ku nyiiba ennyingi ze nnina. So mpampabula nga asongera mu twampeeza kapeti kwimba. Nyogadde Jeno neyaza okumpa kusasa mutaaka. Musicians are playing music, they can't make music. So soon I'm bullied and I hate eventually. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when the morning I'm meeting Butaman, the afternoon I'm meeting Ragadi, in the evening I'm meeting my Odonga Romeo. So when I work on other Cherabira there, wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you want to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on what? On Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you are wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Ragadi. I don't know how he came. He's there. Ragadi, please come. This time we are not leaving these people in Guru. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless, several. And they wanted power. They wanted to capture power at the UNCC, we allowed them. They captured power at the UPRS, we allowed them. They captured power at NCF, we allowed them. So what are these people doing in Gulu? You help me to end this journey because it's not productive at all. Thank you very much. Some of the musicians that are here, this is work. They work people. They come in piecemeals. So as General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and now work. We're going to make sure, no one is going to disturb us. Oyo ye General Sale n'engeri gy'ayogeddemu n'abayimbi. Ragadi n'ebigambo bimulemye okuddamu. OSA yasuwaliddeyo ng'ezimu ku nsonga bamugambye by'oyimbye Gasiya mwerere genda. Naye nze sinenya General Sale kati ku ekyo simunenya. Nenya abayimbi abo abalowooza nti industry ye Sale. Nenya abayimbi abaava mu kuyiiya ne basalawo baluvubanire ensimbi empa obuwi naye nga Katonda yabawa ekitone kye balina kye batasuubula ekitali kya buli omu. Naye
njagala tujjukira n'okwejjukiza ani buvunaanyizibwa buno kati wano wentuuse wenjagala tuwulirize wetugenda okugattira buli omu. Abayimbi kibi nnyo nti abalabula gwe mulabanga omulabe, abalabula gwe mulabanga omulabe ye Bobi Wine. Njagala kuzaayoko nkutunuulize Jose Chameleone mulwadde era yatwaliddwa mu ggwanga erya America kujjanjabibwa, naye wakati mu kutwala Jose Chameleone bamutwalidde mu buswavu, bamutwalidde mu kumanyiira, bamutwalidde mu kumukkakkanya nti he is nothing, talina kyali mu bulamu, nti batuuse n'omukozesa ensobi, batuuse n'omukozesa byatandikoze olw'okubeera nga teyeeyinza. Gavumenti ebakutte neegaana okubeera nga ebawa kye muteekeddwa okufuna, naye neeyagala ebawe ssente. Ssente tezigenda kuzimba industry, kyokka ate weetaaga powers, weetaaga obuyinza, weetaaga copyright. Gavumenti teyeetaaga kuwa yadde 10 kubanga gwe kennyini gwe business yeetaaga kuwa copyright. Ebimu ku byenjagala tutunuulire, bakozesezza Chameleone ku biruubirirwa byabwe ebya politics, naye nga Chameleone musajja wattu talina kyafunye okujjako okumujjanjaba. Chameleone asobola okwejjanjaba singa copyright ebaddewo ne ssente zonna according ku music gwakubye, music gwayimbye. Njagala abantu abamu mutunuulire Eddie Kenzo mwamwegombako ki? Kuyimba, n'akuba, n'agenda e Bulaaya. Njagala ombulire Eddie Kenzo yasemba ddi okugenda okukuba endongo e Bulaaya? Yasemba ddi? Gwe kyogamba gwe omuyimbi teweegomba genda Bulaaya kuba ndongo ssente ng'ogyefunira ng'omuntu. Eddie Kenzo takyayimba dwaki? Endongo alinga eyagivaako yatuuka bamuwa ssente. Bino baba bagamba mbu balwanira simanya copyright, bano bali mu bargaininga. Dero Eddie Kenzo ye presidential simanya senior presidential advisor wa Mwami Museveni ku ndongo. Sebata teyaliwo, Chameleone teyaliwo, Bebe Cool teyaliwo. Abo tebasobola ku advisinga Museveni ku bbanga lye bamaze mu ndongo. Oba bagala tugamba nti abo tebagendangako bweru wa ggwanga kubirayo ndongo. Mutudde leero naye nga tutunuulira nti mugenda kutwala ekiseera nga muyimbye omusajja ayimiridde mu maaso gammwe gwe mukkiriza atwale buli kimu, akutte kye bayita copyright. Basajja mmwe abayimbi Genocide abamu yagula albums zammwe, ennyimba zize yazigula zize ng'omuntu, yeetegekera ekigenda okujja mu maaso. Obugagga mmwe bwe mwakolerera ye yabugula n'abajjako rights zonna. Now ebintu ebimu ngenda basaba mubireke, mubitunuulire, bigende nga we bigenze, okukaaba kugenda kudda eri mmwe. Era temumanyi bugagga ssale bw'abakolamu. Yatuuse nga aguze albums zammwe, copyright egenda kutuuka egende kugamba eteekebwe mu nkola. Bwe naateekebwa mu nkola, ebimu ku bigenda okuddako kwe kubeera nga ssale yafuna mu nnyimba zammwe kubanga yazigula. Mmwe babakozesezza okulwana entalo ez'ebyobufuzi. Otunuulira Alien Skin, leero olina amaanyi. Era simanyi oli ne bwakuwabira oba basobola okukukwata. Tebasobola. Naye olw'okubeera nga tebasobola kukukwata, ekyo kigenda salibwawo obulamu obujja. Obulamu obujja bwe tutamanyi ddi. Naye eyinza okuba nga tuvudde mu kampeyini eno
n'otegeera nti wakolanga ensobi. Leero Chameleone abayimbi mbaweera nnyo example ku Jose Chameleone nnyo. Lwaki mbagamba nti ku Jose Chameleone? Kubanga Chameleone ye example ya music wano mu Uganda. Bw'oba oyagala kwogera ku music, Chameleone ye example ya music wano mu Uganda. Then tunuulira ebigenda mu maaso. Chameleone eyandibadde yeetengerera, eyandibadde yeesalirawo, kati mu kiseera kino ekitegedde, eyandibadde yeetengerera, eyandibadde yeesalirawo, mu kiseera kino ali mu ddwaliro nga tasobola kwesasulira, ali mu mbeera etanyuma, etagambika, naye yali wa kitalo n'okusinga mwe mulowooza. Bakozeseddwa ebintu ebitanyuma. Then njagala concludinga bwe nti bwe baba babaagala babawe copyright, babawe copyright, simple as that. Nezo entalo ze muli mu kulwana ezitalina muntu gwe zigenda kuyamba. Alien Skin oyina okufuna omuntu akubuulirira oba oyagala oba toyagala, akugambako. Bonna alemererwa okufuna omuntu akugambako, ogenda kufa. Okitegedde? So Mukama Katonda abankuumire, amanzaali amalungi, mubeere bulungi.